tweyungako gwe mukwano gwange mpuliriza ke kaseera obeere ng'otweyungako gwatanatweyungako mukoowole bannammwe mwabasharinga abalikinga abakomentinga banajja mu comment section abali mu comment section mutubuulire oba eddoboozi kweriri abali mu comment section mutubuulire eddoboozi oba kweriri twagala kubeera nga tusimbula yes oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza gwagala tweyungako nagambira ekigambo subscribe bwe kiri wali wansi kikooneko obeere ng'otwegattako gwe naawe ayagala okujja mu comment section okubeera nga owayaamu wamu naffe ng'otangaaza eggwanga ku biki ebigenda mu maaso tukwaniriza naye gwe agenda mu maaso n'okusubscribinga n'agamba nti akadde ekintu kikulu nnyo towerabira kukoona mukadde akadde ako kakuyambako kuwa notification message okusobola okuleeta obubaka gy'oli okubeera nga kwalaatinga nti waliwo information ezze gye weetaaga okuba nga omanya ng'omukwano gwange ali yampuliriza kale nno oli ku Yugi Update TV tukyagenda maaso mu comment section mutubuulire wano oba twagala okukitegeera okuba eddoboozi kweriri bannange tutandike tusumulule eddoboozi kweriri yes tuba tusumuludde kakati nno ebize bigenda maaso bitambula mu ggwanga muze mubiraba muze mubyekkaanya si we kiri tuli bumu muze mubyekkaanya ebigenda maaso mu ggwanga Uganda kakati nga mukyagenda maaso n'essaga egenda maaso okubanga speaker abaddeko speaker parliament agenda maaso n'okubanga akwatibwa anywezeddwa afundiziddwa twabagamba nti mwetegereze nnyo ensonga eno wandibanga abasajja balina bye bayisaawo ebyamakulu kati tuli ku mulamwa ogulaga okugamba nti lwaki olowooza omukulembeze saako n'ab'ekibiina kya NRM baba basalawo okulonda Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force okubeera Vice President w'ekibiina kya NRM lwaki bandibadde basalawo bino bijja kubeerera bizibu otegeera naye buli kimu ogenda olaba kyapeninga bijja step by step kakati nno waliwo ebyogerebwa mu kibiina kya NRM National Resistance Movement tulaba mulimu major shift egenda maaso okukolebwa mu byobufuzi bagezaako okubanga bamendinga structure yaabwe oluvannyuma lwa Yoweri Kaguta Museveni okulonda okwapointinga mu Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba nga Vice President wa 2026 paka 2031 mu kabinenti ye kino nno kyanaamiriza ensi era si ensonga gy'oyinza okuddawo n'otunuulira n'obaako n'ogivaako bukumbu n'ogikongokako bukungu ensonga esaanidde okuba nga tugitunulamu tugiteesaako wagyetulaza kigendererwa ki ate nga tukimanyi bulungi nnyo ku apiiro eyakoleddwa kuba biriko n'obukakafu saga mugambe nti nno njogera byanjwanjwa ng'ennaku z'omwezi zadde 18 May omwaka guno gwennyini gwe tulimu si bikadde oluvannyuma lw'okubeera nga babadde mu Prince Brief mu katikati restaurant mu kibuga Kampala ennamba eyalabiddwako eyabamu ba NRM ba revolutionary mu networking okutambuza ekibiina mu maaso bavuddeyo ne decision mu ruling party ey'okubanga Muhoozi bamufuula Vice President era proposal yaabwe eno twandigambye simbi era yakoze sanction yabadde nga structure eyaplaningiddwa okuteekebwa ku byobufuzi oba ku system y'eggwanga Uganda okubanga Muhoozi bamufuula Vice President w'ekibiina kyokka ng'eno ye chairman w'ekibiina kya Patriotic League Uganda lwaki twogera ku nsonga eno
okusinziira ku ssemateeka ali mu NRM kino kye bakoze tekikkirizibwa. Already omuntu alina leadership gy'alina era munene mu personality ye mu kibiina kye ate tayinza kuweebwa eno bwa vice president ekifo ekisavaawo ekityo mu kibiina. Nga olwo oba NRM bulijjo bagoberera bugoberezi balinga nsanafu ekibalusseewo ekizzeewo kibatunuulira tomanya bayinza obba ensonga baagiresse naye ng'eno ensonga yandisaanidde okuba ng'etunulwa mu lwaki mu bwangu obw'ekitalo basalawo okubeera nga ono bamuteeka ku bwa vice president Muhoozi Kainerugaba. Kakati nno abasinga bagenda maaso n'okwogera ku nsonga eno eya Muhoozi Kainerugaba okubeera vice president bagamba mbu kiyinza okuyambako okustrengtheninga gavumenti okuteekawo much effort mu cabinet naddala mu buli bw'enguzi mu corruption olw'okuba mbu yakutte speaker Anita Amongi. Naye ng'abalala bagenda mu maaso n'okuenforcinga stabilities bagamba nti kiyinza omuteeka ku highest level of the leadership obukulembeze bwe ne buba nga bweyongerako. Mpoziko abamu bagamba kijja kwongera bwongezi ku bukulembeze bwe naye tekijja kwongera ku bukulembeze eri bannayuganda. Naye nze ku lwange kino ekikolwa ekyakoleddwa eky'omufuula vice president nkirabanga move egenda mu maaso ba operation ekolebwa mu byobufuzi by'eggwanga Uganda okuteekawo transition eri mu bukulembeze. Bana NRM ba members waliwo wano Ivan Mwijukye yagambye ba reporters mbu bannayuganda bangi abagenda mu maaso n'okukkiririza mu bibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda naye batuuse ku point ey'okudisikasinga ensonga eno nga tebasobola girinda kubeera ng'edireyinga ogiteeka ku political table y'eggwanga Uganda ey'okubeera nga General Muhoozi Kainerugaba mu ssaawa zino oba mu kaseera kano kaalimu tasobola kubeera nga yeewalibwa. Bagamba tebasobola kuba nga bamwewala olw'ensonga nti nno yeesowoddeyo ali mu kufubutukayo ali mu kwefubutula yaavaayo era ng'agenda okuba nga yeetegekera future governance arrangement yekka batwe batugamba saagala okibuuse maaso saagala ensonga eno gibuuse maaso. Kakati neno proposal ey'okupressinga Muhoozi Kainerugaba mu ssenta y'ebyobufuzi era n'okuteekawo bannayuganda conversation baagadde babaterewo conversation ku influence eno egenda mu maaso eri bannayuganda wakati w'amagye n'ebyobufuzi. Olya conversation gye batagetinze okuleeta Muhoozi Kainerugaba nga vice president batagetinze ebintu ebino. Banoonya influence okuva mu magye, conversation influence ebeere mu magye, influence ebeere mu bannansi okitegeera, influence ebeere mu byobufuzi by'eggwanga Uganda ku structure. Kati nno abawagizi oba basupporters mu kibiina munda ekya NRM bagamba ekifaananyi kino kigenze beyond okusukkuluma ku bukulembeze kye batulaga ekya Muhoozi omulonda nga vice president era kiteekawo ebibuuzo bingi ku national governance era ne executive responsibility. Kiteekawo ebibuuzo bingi tukkirize oba tugaane. Okumulonda ku mulimu gwe nga ye Chief of Defence Force alina obukulembeze bwe eri mu Patriotic League Uganda Chairman Mulamba era bujulizi obwenkunala obulaga obukulembeze bwe era kiraga already alina bya operatinga
he's already operating somewhere. Era alina byagenda maaso n'okukwasaganya mu nsonga za security saako n'ebyobufuzi kubanga is chief of defense force ate era chairman mulamba mu Patriotic League Uganda. Bana NRM bemulugunya nti already tumulaba alina wasimbye amakanda. Kati naye mwe mba mutunuddemu mulaba asaanidde nene okujja nga ate era vice president ate eri ye chairman w'ekibiina kiri. Ebintu bino binaakwatagana. Bangi beemulugunya niyo olw'okuba balina kye basuubirayo ng'ekyoja mu miro. Basirika busirisi ne bagamba waaye katugende ne mukama waffe kyanaaba asazeewo. Bagamba katugende ne mukama waffe kyanaaba asazeewo. Simanyi lwaki comment section teziriiko buzibu ki katunde wano tulabe. Comment section teriiko siraba babuyo ba commentinga. Leero batukoze batya tulabe wano katulabe. Leero nga babakoze bubi bannange comment section. Mugezeeko commentinga tulabe. Mugezeeko commentinga tulabe oba tunaabaako ne kye tufuna wano. Mu comment section. Yes, tukyagenda maaso gwe mukwano gwange ali yampuliza tuli ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga omutwe tugutaddewo gwe tugenda maaso n'okuba nga tugoberera mikwano gyange abali eyo. Kakati nno bangi batunuulidde n'ensonga nti Muhoozi omuleeta mu byobufuzi oba nga chairman nga vice president mu kibiina kya NRM bajja kuba nga baleese anti-corruption, babanga basindika anti-corruption message okuteekawo discipline ne actions eri mu Uganda People's Defence Force mu UPDF saako ne mu NRM. Naye jjukira nti nno obufuzi bwa Muhoozi Kainerugaba buzze bulweyizingibwa mu ngeri ey'ekitalo ennyo eyeewuunyisa era ey'ekyekango. Wuliriza, obufuzi bwa Muhoozi buzze bubalukawo bubalusi. Bubadde bujja nga kibunoomu obukulembeze bwe. Era Museveni afubye nnyo okulaba nga amuwanika mangu ku speed. Gumanye basajja baludde mu magye omwo nga bakoze bukubirire nga beewaddeyo batuuse ne ku extent ey'okwewaayo okufa naye nga balina at least bamulinnyiseko kulanga byagaana. Abamu batuuse n'okuwummuzibwa naye nga bakoze ekisoboka bakoze ekimala naye nga tebasobodde kurankingibwa. Kakati twagala tutunuulira ensonga lwaki kuva emabega project Muhoozi yali erina okurayizingibwa ate era nga n'enteekateeka ey'omuteeka ku bukulembeze weeri gwe ekyo kikkirize oba kigaane. Tunuulira engeri Muhoozi gy'azaalwayizibwamu. Gino Muhoozi Kainerugaba tunuulira military careers ze zengenda okuba nga mbawa wammanga. Azza ayimirizibwa ng'ajja ayisibwa nga penetratingibwa mu Uganda's People Defence Force. Era mu nnyingira ye okuyingira mu force mubaddemu kye bayita rapid promotion. Wetwogera ku rapid promotion omanye ekintu ekijja n'amaanyi nga kijja buzzi in the chain way rapidly nga wono olwaba emmundu automatic lwayifa weewanda amasasi esumulula busumuluzi. Kakati okuyingira kwe n'okulankingibwa kwe kuzze mu ngeri eri rapidly. Promotions zizze mu ngeri eri rapidly. Kyokka n'alondebwa mu high profiles nga commander appointments ez'enjawulo ezikoleddwa ku Muhoozi Kainerugaba. Gwe byonna ekifaananyi ekyo ebyo nawe obiraba gulowooza bikutwala wa? Tebaako ekifaananyi kye bikusiigira. Bino byonna tetwandifuddeyo nno ffe singa eggwanga libadde lifugibwa mu ngeri esaanidde okuba nga lifugibwamu. Muhoozi yajoyininga military awo mu 1999 oluvannyuma lw'okugenda otrainingira mu Royal Military Academy
mu Sandhurst mu United Kingdom. Era eyo gye yatandikira kaliya ye ey'okuyingira mu magye, era n'asaavinga mu kusooka nga second lieutenant. Shortly yasaavingayo nno kaseera buseera, oluvannyuma from nowhere nga tetumanyi gye bivudde, engeri gye yajjamu yali unusual, era yakompeyaringibwa ku bantu bangi okusobola okudrowinga attention eri abantu ne magye saako ne mu saako ey'ebyobufuzi. Mpola ng'ajja yeeyerula mpola, bajja bamwerula, teyeeyerula, bajja bamwerula. Wuliriza, naggambye dda nti oli ku Yugi Update TV osinzira obanga otuwuliriza. Kakati nno Muhoozi okumuyimusa ennyo, okumulankinga ennyo mu rapid form, okumupromotinga, kyalinga kikolwa ekiraga nti ono bamuguluminga, era bamuguluminga okubeera senior commander mu mirimu egy'enjawulo, era ne bamuteeka mu ngeri eri modernized UPDF. Okusayiningibwa kwe oba okujja kwe mu biseera eby'okuyamba mu positions n'omuteeka mu operational structure ddani okusinga okuba nga ava eno emabega nga ajja alwaninga ekintu kino akifune mu mateeka. Mu infantry teyaliiyo, mu infantry carrier tetumubalaayo nti infantry carrier yapovinga we eri Muhoozi Kainerugaba okusobola okubeera nga atuuka mu bitiibwa bino byonna ne mututumu lyalimu, tetumulabayo. Wabula tumulaba nga celebratinga exposure ye okuba nga ateekawo strategic military planning ng'olwo atandise okuyingira amagye. Wuliriza, tujjukire mu 2000 ne mu 2010 yali atandise okwashuminga ng'afuuse visible eri obukulembeze mu mirimu gye gyali gimuweebwa. Abamu we muba mujjukira bulungi nnyo ya mu Presidential Guard Brigade, kyokka n'oluvannyuma eyo n'afubutukayo n'afuuka n'ajja mu Special Force Command mu SFC n'ayingirawo. Bazi bamuyisa mu bwangu awo nga balinga balina ekibagoba, balina ekibapapya, era n'afuukirayo n'oluvannyuma komanda wa SFC. Batondawo n'eggye kyabawaliriza olw'okuba balina mission, kyabawaliriza okutondawo eggye eddala, an army within an army. UPDF ne basooka bagisula ali ku bbali ne bakulyetinga kye bayita SFC, Special Force Command, ne bagireeta. Olw'okuba nti yali tasobola kukulira mu UPDF nti abanene baali bangi, ate abakulembeze abamu mu ba high ranking officers baali bajja kiraba bubi, kwe kutondawo SFC ne bamuwa okubeera nga ye komanda wa SFC. Era ne batugamba lino eggye lya SFC ligenda kubeera nga lyerivunaanyizibwa okuba nga likuuma abakulembeze bonna mu ggwanga, likuuma First Family ku State House. Parliament baavaayo ku tteeka lino ku SFC nga baagala okuba nga bagifula independent. Ne bagamba bannaye tetugenda kulyetinga an army within army, tugenda kuleeta kulodiwo mu ggwanga lyaffe. N'ekino ekintu tebaakifaako. Okitegeera? Ekintu kino tebaakifaako era tebaakiwa maanyi, tebaakiwa matu. Aba UPDF nga Parliament egenda maaso n'okubayomberako n'okubalwanirirako, bo tebaavaayo kwerwanirira. Ne baleka Namujinga agende maaso n'obbasensera, era kati akaliro bakawulira. Kati kyemmanyi tukkirize obagaana, UPDF ge batwalibwa nga regular army, CFC wambye buli kimu. Wabula bba aba Parliament baali beemulugunya nga bagamba bannange, ffe tetumanyi
aba SFC barecruitingibwa batya bayingizibwa batya mu magye bo training gye bakola bagikolera wa yibaani aba basasulwa ssente mmeka basasulwa nno omusaala munene nnyo n'okusinga aba UPDF era mu aba UPDF tebakyabalowoozaako kati abaana baliwo be ba SFC beebuuza UPDF how discipline yabe badiscipliningiddwa batya tubalabyeko nga boolesa empisa embi mu campaign adala mu by-election ezaali mu kawempe so ku kintu ky'empisa tebalina kyebatunnyonnyola ate tebalina kyebatugamba nti no bagondera command waliwo kyebayita command waliwo ne kyebayita characters kati ffe kyetwatunyula twalaba characters z'abano abantu engeri gye batendekeddwamu nti n'obeera oli command tekikwetaagisa kola kintu kitajja naye wookiraba osobola okyebalama ndowooza omaze okulaba engeri SFC gye yajjamu n'omulimu gwayo ekigendererwa kya papas muyinza okuba wasinga mwamanya goolo temwamanya papas goolo yali yakuliyetingawo magye ag'amaanyi eggi ery'amaanyi linnantagwambwako erimegganyi naye abasinga papas temwagibuuza ekigendererwa kya byonna nga biwedde kyali ki kyali kyakuyingizawo muhoozi Kainerugaba era we yayingizibwawo n'afuukibwawo komanda wa SFC era neefuulibwa unit eri responsible for presidential security era ne sensitivity mu national installations era ng'omulimu gwabwe gukonsideringibwa nnyo nga the most powerful mu UPDF bana ba SFC betuliko betwogerako twogera ensonga zino lwa nsonga tugenda mu maaso n'okubeera nga tukola ki nga tugaayagaayamu ku nsonga y'okuleeta Muhoozi Kainerugaba mu kibiina kya NRM nga vice president w'ekibiina kyokka ate ng'eno alinayo ekibiina ekirala kyakulira era aba NRM tandika okwekaabirako gundi yabagamba Ssemujju Nganda nga bagamba yagamba in fact yali agamba speaker ebiseera ebyo yaliko Anita Amongo nga mugamba mulese ensonga eno ogenda maaso n'obbali awo niye nkyamu abagenda obeera victim mu nsonga eno era bakirabyeko kye kyamuwaliriza okwogera ebigambo ebyo Ssemujju Nganda yabagamba nti okwogera ebintu ebyo kyava oluvannyuma lw'okuba nti Muhoozi yali agenda maaso n'okuba nga atwitinga nnyo naye nga posti zakola ku Twitter zikanga era zitattana ekitiibwa ky'eggwanga Uganda ne Uganda ne sovereignty nga kigitattana nga kigenda maaso n'okwawukanya Uganda saako n'ab'omukago oba n'amawanga g'okumulirwano nga tekikola ntiisa butiisa tweets tezikola ntiisa butiisa eri bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya kubanga yabasuubizanga obbatemako emitwe obbatugumbula obbakola biki era n'atuuka n'obbagamba nzi bannange mukimanyi ate ebiseera ebisinga bye yatwitinga nga yabituukirizanga kyekyasinganga okweraliikiriza bannayuganda n'ababaka ba paliamenti kati kyavaamu lumu parliamentary committee board n'etuula negamba naye tuwandikire Muhoozi Kainerugaba alabikeko ajja abitebye oluvannyuma lw'okuba nga yali amaze okuba nga awandiike ku tweets ng'asindika obubaka eri mu Sudaani mu Sudaani nga bagamba mu abantu b'e Sudaani singa temukomekereza lutalo lugenda mu maaso eyo mugenda mu maaso n'okulwanagana kyaka temulaba nga kibayita lutalo tujja baleetera ffe olutalo aba UPDF era n'abagamba mu nnaku ntono nnyo ajja kuba amaze okuwamba Khartoum ekibuga Khartoum ng'akikubye wali ku ttaka Abasudaani olwawulira ne bagamba Uganda weetyo weetuuse lwaki mugamba maaso n'okutiisatiisa eggwanga eddamba ate ng'ebigambo ebyo bivudde mu high ranking officer kimanyi kye baakola ne bagiwandiika ne bawandiikira Uganda ebbaluwa gavumenti ya wano egende maaso n'okubeetondera ebeetondere kubanga kyali kigikakatako olw'okuba nga bagenze maaso n'okubatiisatiisa era Sudaani n'ekyesibako nyega mwatutiisatiisizza mwina kye mwagala otukola Uganda neevaayo ne yeetonda bwetyo si mulundi gumussa ebiri era President Museveni avaayo ne yeetondera Sudaani n'avaayo n'yeetondera Kenya kuba Kenya yabagamba ajja bakubira mu weeks 2 kati tweets ezo zaatandika okuttattana ekitiibwa ky'eggwanga Uganda ne weakness eri mu magye gaffe bwe baba nga bakulembeze baffe ensonga ze basobola okwogera
kitegeeza kiba kiraga weakness eri mu magye gaffe. Kitegeeza eggwanga liba lisobola okufuna ataaka yonna yonna okuva mu mawanga amalala. Tuli bumu, twali tusobola okufuna attacks endala, obulumbaganyi obuva mu mawanga ago. Olw'ensonga nti bo baali tebamanyi nti nno nti ono ye anyumirwa bunyumirwa kutwitinga. Bo bakitwala nti buli nsonga eyogerwa high ranking officer ebeera serious, kubanga high ranking officer CDF tamala gansanguza bigambo, tamala gatiisatiisa. Kati parliamentary committee we yalaba ekyo negamba naye ono kisusse, kemuwokoowoole nemukoowoola nemuwandiikira ebbankaluwa bamwetaaga mu parliamentary committee board ajja abitebye. Wabula twagenda okutuuka mu parliament yasindika vice we ye yakiika parliament negaana otutuula. Chairman yali akondakitinze olukiiko olwo n'agamba twetaaga muhoozi kennyini yasobola okuddamu ebibuuzo bye tusobola omubuuza, wabula gwe tojja sobola byanukula. Ne baddamu ne bamuwa obubaka ne bamugamba agenda otegeeze mukama wo akomewo ku lunaku lweruti ne weruti, era ne bateekawo ultimatum. Wabula muhoozi koolo kigambibwa yafulumawo mu ggwanga n'agenda ebunaayira, teyalaba na parliament yaabwe parliament emuyise. N'oluvannyuma yabasindikira obubaka nga bagamba tasobola kulabikirako mu maaso ga ddiikuula, tajja kulabikirako mu maaso ga baddiikuula, era n'abagamba okuggyako nga baagala bonna ajja abakwate bukwasi. Kati nno y'ensonga eyagenda mu maaso. Yabagamba nsobola okubeera nga mbakwata mwenna abali baagala omuwozesa bonna kye ne basirika, tewali yaddamu kunyega kyewuunyisa. Kakati Ssemujju n'abuuza parliament yatulaga bannange, kyogamba waliyo omuntu ng'ali above the law nga ye amateeka tegasobola mukwata, twagala mutuwa ensonga waki parliament yalemeddwe okusamunalinga Muhoozi Kainerugaba, webanga yamusamunalinga waki yaganye okulabikako mu maaso g'omulamuzi asobole okugenda mu maaso n'okubitebya. Nabagamba mugayaliridde ensonga eno naye egenda ogenda mu maaso n'okubanga ebali awo mwenna mugenda fuuka victim mu nsonga eno. Yabagamba nga basirise nga bonna kye bonna amatama ntenvi. Speaker n'afaayo n'aweereza n'agamba bannange those are just tweets. Ng'agamba those are just tweets, ye we bamutweetingako nga bamukolako jjooko yasiba busibi muntu. Kati nno yategeeza bannayuganda baba bali ku ludda olw'opposition kwegamba abali mu kusuubizibwa okuggibwako emitwe, okudugumbulwa, okutwalibwa mu basement, bo bakkakkane nti zino just tweets. Can you imagine? Kakati waliwo okwekaza kale, by the way tetugaana, waliwo okwekaza mu nsonga eyo. Muhoozi yali asaanidde okubeera nga kekamu kakabonero akalaga nti oli mukulembeze osobola okubeera accounted for. Yalina okugenda okugondera mu maaso g'abakulu committee board eteeseza eggwanga, kuba wonoobeera mukulembeze eyo board tolina gisuula, olina tambula wamu nayo nga tolina kukolawo okusalawo okwo nga ggwe, kuba oyinza osalawo ekintu ekiyinza osuula eggwanga mu matigga. Parliament erina okukituulamu buli nsonga gy'oyogedde gy'oyagala okuyisa, erina ogitunulamu ega naye neesaanidde. Kyewalaba Museveni akozesa nnyo ssente n'afujjirira aba parliament basobole omuyisizaawo ensonga, kubanga akimanyi newankubadde alina obuyinza obw'enkinala asobola oyisaawo amateeka, naye kijja labika bubi, kijja kulaga nti teri mu Uganda demokrasiya, nti ne parliament eyeetengeredde tesobola kuyisa biteeso. Kati ensonga wakiraba walaba ng'ayita mu mateeka, asooka kuyita mu mateeka. Kati Muhoozi yalemererwa okukwatibwako. Walemererwa kiraga obunafu bwa parliament, era bamugulumiza nga basinzira mu parliament nti era ne parliament emulemeddwa, kati ono taliyo muntu ayinza muhandolinga, oba bwe message bali baagala okusindikira eri eggwanga. Ekyo kyo sikitegedde, saakitegeera. Era nga bwe nkugambye nti Muhoozi yatandika okubeera nga agulumizibwa, ng'afulumizibwa mu magye, era ne bamuwa n'ejje lyalina okuba ng'akulembera SFC, nga bali recruitingdwa bonna bapya, balina kubeera attached ku Muhoozi. Bano abakadde simanyi
General Gundi, General Katumba Wamala, Simanyani, Peter Lweru, babaleka babasula muguluka bakimanyi bajja so atambula na Mutabani. Nga balina kibagezaako okuteekawo. Okitegedde nekyewunyisa okubanga nayo tebasobola kukiraba. Naye nga ffe twabirabanga nga bijja tusirika. Mu September nga 2011 Muhoozi yapolomotingibwa okubeera koloneri nga bafollowinga elevations okuva ku bwa brigadier general. Yava mu bwa koloneri n'aweebwa obwa brigadier general mu 2012. Era eno yalabibwako nga rapid progression eyateebwayo makati ga public ne watandika okubeerawo debit ey'okuba nga badimandinga advancement eno. Tiwaki advancement eno zajja mu bwangu mu mwaka nga Muhoozi afuna advancement okuva mu 2011 ne mu 2012 twalabawo advancement nga Muhoozi agulumiziddwa. Okurayizingibwako okuva mu brigadier mu just a decade of service yali y'amaanyi nnyo, yajja mu bunnambiro obw'ekitalo n'okusinga institutional averages okuva mu UPDF. Amagye newankubadde bagenda maaso n'okumaintaininga constitution wise, bagenda maaso n'okumaintaininga promotions zino. Ne bagamba muno zino zaali based ku merits, training saako ne operational performance. We batyo y'ensonga gye beekwasa. Naye nga bo bagala bo kye baliko kye nkugambye kye kino kye nkugamba nti baali bayisaawo Muhoozi Kainerugaba basobole okubeera ng'agulumizibwa, basobole omukuba mu ggwanga mu bannansi basobole okuba nga babali mu kuorganizinga. Kaakati nno okubeera nga promotingibwa okuva ku major oluvannyuma n'afuuka lieutenant general mu 2019 ku phase eyo nga ye yafuuka senior advisor era n'afuuka commander ng'alina responsibilities omuli okusavinga nga senior presidential advisor eri special operations eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Emirimu gino egyamuweebwa kigambibwa gye expandinga influence ye beyond nefuuka conversational command structure, era neemuwa strategic decisions, yamuwa kibayita decision making eziri ku highest level mu security y'eggwanga Uganda, saako ne operations endala ze yali akola kubanga yali aweereddwa ebitiibwa nga bitiibwa bino nga bimu approachinga okutandika okubeera ne decision making mu ggwanga ng'asobola nayo okusalawo mu ggwanga nti kati Muhoozi yasazeewo kino, kati Muhoozi asazeewo kino. Kibaali banoonya kati gwe abadde abuuza waaki yapolomootingibwa mu bwangu nnyo, baali banoonya kubeera nga bateekawo influence ng'alina decision making mu ggwanga nga bagamba Muhoozi yalagidde gundi akwatibwe, Anita Mongo akwatibwe, ndoza mugenda mulaba promotions ze kye zigenda mu maaso n'okukolebwa. Naye nga mwazitunuuliranga mu parliament nga ziriko question nnyingi ze mwali musobola okujja okudibetingako ne mutazikolako. Kati zitandise obbalya mutunula temukyasobola kukyusa lutambi duzungulula duzza mabega. Kati olutambi lwakyuka mu nzungulula. Ate nga akyakola bingi nnyo kubanga amaanyi kati gayina mangi, bamuwa amaanyi mayitirivu. Si acting president naye byakola actinga nga president. Omukulembeze kiringa muno Bwakabaka bwa Buganda nti Kabaka asobola okubeera eri ne yeebaka n'akwasa ddamula Katikkiro. Katikkiro n'asalawo buli kimu ekigenda mu maaso. Katikkiro waasalawo Kabaka yaba asazeewo. Kati ne Museveni naye waalinga bwakizannya ekintu kino mu gavumenti ya Uganda. Kimanyi abasinga temunnabuuka.
temunnabeera nga mubuuka nga muzuukuka ku nsonga eno naye tujja bazuukusa mpola mpola. Nabagambye dda oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango tuuliza gwagala otweyungako kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko obeere ng'otweyungako. Tukyagenda maaso tuli ku nsonga ndowooza ensonga emu tugenda tugikuba oluku mu mutwe bannange so wekiri ezimu ku nsonga ezatulese wano okwogerwako oba okwogerako emu tugikuba oluku mu mutwe tugifundikira. Kakati nno mu June w'omwaka 2021 tukimanyi bulungi nnyo Muhoozi Kainerugaba yapointingibwa nga komanda owa UPDF wa Uganda People's Defence Force ku Land Force ku magye ag'oku ttaka. Ebiseera ebyo mubijjukira bulungi nnyo. Mukyajjukira ebiseera ebyo nga Muhoozi alondebwa lwakuba obufaananyi buno bumbuze nandibadde mbubawaako. Obufaananyi obusinga bumbuze naye nga tukyagenda mu maaso. Tukyagenda mu maaso kandabe wano ng'akyaweebwa amaanyi ag'enkinala amaanyi amasukkulumu. Awo yali agezaako kubanga apromotingiddwa yali kati akafaananyi ako Muhoozi Kainerugaba yali amaze okuba nga alondebwa nga commander of the UPDF Land Force. Okalabya akafaananyi ako kenkuteereddeko. Akafaananyi Muhoozi awo yali nga wenkugambye mu mwaka ogwa 2021 yali amaze okuba nga afuulibwa nga alondeddwa nga commander in UPDF Land Force. Era eno ye yali one of the most significant operational commanders mu magye. N'oluvannyuma transitions zaakolebwa ku ba senior defense roles, emirimu gyabwe gyakyusibwa. Appointment eno yagaziwa ng'era kye baagala okulaba ng'abeera n'amaanyi mu military enhance era ne bamuteeka ku charges eziri large ku large scale ground operations and reinforcing okumuteeka mu position nga y'omu kuba the most serving officer mu UPDF. Kitegedde naba akafaananyi kano kembateereddeyo simanyi oba okay tujja biraba. Otegedde ensonga eyo. Kakati yalankingibwa okubanga y'omu ku ba senior serving officer mu UPDF Muhoozi Kainerugaba. Byonna bizze bikula mu ngeri eri rapid. By 2024 Muhoozi yatuuka ku level ey'okuba nga asukkulumya military career ye oluvannyuma lw'okulondebwa nga Chief of Defence Force. Yalondebwa nga Chief of Defence Force CDF Mulamba. Wuliriza tunuulira. Yalondebwa okubeera Chief of Defence Force paka nakakati atyatugomya akyatutawaanya. Era eno kigambibwa yali highest professional position mu UPDF, teri ndala. Wotuuka kweyo bo mazeeyo eyo yenkomeredde.
Chief of Defence Force CDF mu bwangu nga Parliament yeemoga. Parliament buli kimu yali ekiraba keeka kafaananyi ke mbagambye ke mulaba Muhoozi ng'ali mu uniform ataddeko akakoofiira ako ali n'ekitaawe mwami Yoweri Kaguta Museveni. Awo yali yakalondebwa nga Chief of Defence ku Land Force. Yali yakalondebwa bulondebwa okubeera nga mu UPDF Land Force, Command of the UPDF Land Force mu mwaka gwa 2021. Kakati mu mwaka gwa 2024 n'atuuka ku ntikko n'alondebwa nga Chief of Defence Force. Eno y'ogituukako yeesembayo oba tosuubirayo ndala. Ekyo saanidde okuba ng'okimanyi, eyo yeesembayo. Kitegedde ekintu ekyo. Newankubadde tukyaliko batono naye kyemmanyi bujjako tujja kuwera. Ensonga eno tulina ogiggusa, tulina okufunayo ennaku ne tuwayaamu ne tubategeeza ne mutegeera ensonga zino. Mu mulimu gwe, mu mirimu gy'alina okukola gy'alina okutuukiriza egimu. Wuliriza. Ku mirimu egimu gy'ateekeddwa okukola oba gy'alina okutuukiriza olw'okubeera nga Chief of Defence Force abikoze era amaanyi agalaze. Era guno omulimu oba kuno okulonda kwe yali alondeddwa kwali kumuproviding okubeera nga ye high role commander mu magye g'eggwanga, mu armed force yonna ey'eggwanga. Era nga kiraga kirevo ey'obwa military leadership bwe yali atuuseeko Muhoozi Kainerugaba. Mu gye buvuddeko emabega mu political development, Muhoozi yeenyigira mu international political dynamics nga yeenyigira mu biriraanye parliamentary leadership, mu bukulembeze okuliraana mu bwa speakership mu parliament. Oluvannyuma lw'okuba ng'ayogera oba nga yeenyigira mu bwa speakership race mu mwaka guno ogwa 2026 ng'asinziira mu kibiina kye ekya Patriotic League Uganda, jjukira yabwebwa amaanyi ng'alina decision making kati asobola okusalawo ekintu. Era decision ndi yakola yalabibwako nnyo nga figure n'omulimu gwe okwe-establishinga mobilization effort ng'ayita mu military statements, generally ng'afoominga omulimu gwe okubeera strictly, era ng'agamba mu bya security yali ali focused n'okusinga mu ngeri eri political. Era naffe tuba tukitunudde mu butuufu kifundako singa yalekebwa mu magye ddala okujja okuyingirira ebyobufuzi, kubanga ekisooka simanyi oba etteeka erifuga UPDF lyerimu lye lifuga aba SFC, ekyo sikimanyi naye nga nakyo twandibadde tukitegeera. Lwaki twogera bwe tuti? Waliwo ekikyamu katulabe. Nedda tewali kikyamu. Kansubire nti mumpulira abali eyo mutuwulira. Eddoboozi kweri mwaganye okujja mu comment section okututegeeza oba eddoboozi kweriri. Mbadde mbabuuza okusinziira ku ssemateeka agenda maaso n'okutwala aba UPDF, ye ssemateeka y'omu yagenda maaso n'okutwala aba SFC, kubanga ssemateeka akugira any military officer obuteesimbawo obutayingirira nsonga za byabufuzi mu ggwanga Uganda unless ng'amaze okubeera ng'asulawo uniform
nga resigninga era Ssemateeka amugamba oba oyagala okwenyigira mu byebufuzi resigninga sulawo uniform okusinziira ku Penal Code 105 ne 106 Constitution amended which was amended 2005 ekulagira bulungi nnyo gwa UPDF obutaddamu kwenyigira obuteetantala kwenyigira mu byabufuzi kubanga gwolina kubeera neutral olina kuservinga both sides eya NRM saako n'opposition side eya gavumenti ne side ey'opposition beemu ku bintu by'olina okuba nga weegendereza naye engeri gye bali baagala okulankinga Muhoozi Kainerugaba Ssemateeka w'eggwanga Uganda bannange yattattanyizibwa kakati oluvannyuma lw'okwenyigira mu bufuzi n'alingiriza nnyo n'ebya paaliyamenti yatandikira ku mmotoka okuba nga alina kiri kyenkugambye nti alina role ey'amaanyi eya decision making asobola okusalawo ekintu kyonna obuyinza bwamuweebwa oluvannyuma lw'okufuuka Chief of Defence Force yatandikira mwaka guno gwa 2026 okwekizibitinga oba okwexpressinga amaanyi ge mu byobufuzi by'eggwanga Uganda saako ne mmagye yabigatta wamu n'agenda maaso n'okukomentinga ku mmotoka emanyikiddwa nga Rolls Royce eyabadde eya Speaker Anita Amongi n'agenda maaso n'okucriticizinga ng'agamba kyewuunyisa abakulembeze olw'okuba nga bali connected mu gavumenti ne bagenda maaso n'okutyoboola ddembe ssente z'omuwi bw'omusolo nga bagula emmotoka eza luxury emmotoka ez'ebbeeyi ezimanyikiddwa ezirimu obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi n'agamba kale raba ssente zandiyambye okuba nga ziyambako bannayuganda abaavu ab'enguudo mbi amalwaliro tegalina ddagala tetulina business opportunity tetuyinaamu mu ggwanga Uganda kyokka ba government officers baliyo bali mu kugula mmotoka za butitimbe na butitimbe bw'ensimbi era kino yakivumirira nnyo n'akyogerera nnyo oluvannyuma lw'okyogerera twalabanga Muhoozi Kainerugaba ensonga eno yali so attached ne Anita Amongi era mu kulayira ng'ennaku z'omwezi zaali mmeka we baalayirira ojja tujjukiza olunaku lw'okulayira twalabanga Anita Amongi agenda mu maaso n'okwesiba ku Muhoozi Kainerugaba boogere ku nsonga eyo ng'agamba munnange simanyi lwaki wannyingiridde naye ebintu by'emmotoka eyo nabagambye mmwe emmotoka eno mugirabanga nti sipiika yali mubbi emmotoka eno kigambibwa nti mwami Yoweri Kaguta Museveni tumwabula yagimanyaako era yakiriyalingibwa ng'eyita mmanya ga sipiika Parliament Anita Amongi era n'ekiriyalingibwa wali ku revenue ku URA n'eyitawo bulungi nnyo kale teri kya bugagga Anita Amongi kye yayina nga gavumenti yali tekimanyiiko tugambe nti gavumenti yali ewaayiriza mwawaayiriza mwali muyisaawo byammwe era Muhoozi n'alangirira operation gye yali ataddewo mu kaseera kano gye yayise Mariza ufisadi operation egendererwamu okuba nga bakola investigation eri Anita Amongi nga bagamba resources ze zonna baagala mujjako resources zonna kumanya mayitire gaazo era nga kigambibwa yali ayagala na kujjako Museveni ku mwaka ogwa 2023 bye bimu ku nsonga eza kwasizza sipiika ono Anita Amongi naye mu byonna akabinja kaba MPs babadde basazeewo okwapointinga Muhoozi nga vice president era ne propose endala eyaneemingibwa Nobert Mao ey'omulimu ogw'amaanyi gw'alina okukola so bonna bakkiriziganyiza nti Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force ku bitiibwa byonna by'alina era nga ye presidential advisor eyeegwanyiza entebe y'obukulembeze abeere ng'alondebwa nga vice president w'ekibiina kya NRM newankubadde naye alina ekiki ekya Patriotic League Uganda. Kati eyo tuvuddeyo mbalaze eyo kyembadde njagala okuba nga mbatangaaza nga mbalaga engeri
eri rapid engeri Muhoozi Kainerugaba nga bajazza ayimusizibwamu engeri gyatuuse ku ssere okubanga asobola okukomandinga ekintu nekikolebwa n'ekigendererwa purpose maasinga mbadde mutunuulidde ideas n'enze mbalaze ne purpose ebigendererwa byakuleeta Muhoozi Kainerugaba wa waasobola okwogererwa eddoboozi ne liwulirwa olwasooka ajje ku bukulembeze nga teryamukuba ku kikono. Otegedde ensonga eyo. So nno oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza abatanwegattako abatanakubanga mutweyungako abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali mu America, abali mu UK, abali Indonesia, abali Russia, Italy mbatumiddeko nnyo mwebale kusubscribinga ku Yugi Update TV. Wabula sinalaba comment zammwe simanyi oba comment section yange etaliiko sinalaba kujja we muwaye mu commentinga ku nsonga eno egenda mu maaso songa ensonga eno nammwe bakwatako okujjako nga mugamba nti ndi mu kweyogeza bweyogeza ate nga temujja kungamba nti temuliiko nze mbalaba kwemuli kati ndiko na bibumbe ndiko n'abantu mbatumiddeko nnyo kale yonna gye muli mwenna abaliko kati ensonga eyo nga tugiwunzise kubanga zino ensonga zikwatagana. Museveni amiitinze Aigigi deputy ne deputy we Aigigi abasinga mulowooza takyusibwa nga mukyamanyi Betty Kamya ti yakyali ku Aigigi eyo nno mbasaasidde era kigambibwa nti Yoweri Kaguta Museveni nga bulijjo yaguddewo dde enzigi ez'okusinkana ba Inspector General of Government wekiggwawo Aigigi Inspector General of Government omukyalo ono Justice munnamateeka Aisha Naluze Batala era wamu n'okusinkana Deputy Aigigi Inspector General of Government Anne Twino era n'okusinkana Dr. Okiria ku State House. Eno entegeka yagikoze dda enzigi yaziguddewo agenda kubanga basinkana bagenda kwogera ku biki bye bagenda okubeera nga boogerako wuliriza discussion eno egenda kubeera nga esitonyisaininga okulwanyisa corruption obuli bw'enguzi nga agenda kukola presidential commitment baagala kutuukiriza presidential commitment eyaliwo kwegamba eyayogerwako wano gye juzi ng'ayogera byadressinga ng'atugamba bw'agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi era ne operation kisanja kya no sleep kisanja akuna muchezo kitalina muzanyo tewali kwebaka agenda kubanga atandikira ku bali b'enguzi okusinzira kwa Aigigi meeting ya reforming dwa government effort okubanga bateekawo n'okukakasa anti-corruption measures baagala kukakasa kuteekawo anti-corruption measures ku kisanja ky'omukulembeze ekiri current basobole okubanga batuukiriza ensonga mu kisanja kino kye nagambye kye yatuuma no sleep ayagala kutuukirizamu bino ne bino byonna twebuuza lwaki bizza oluvannyuma lw'okubanga abadde former speaker parliament Anita Amongo agenda maaso n'okuwera ennemba n'emisango z'obuli bw'enguzi gy'okuvunaanibwa okubeera n'ebyobugagga bimenya amateeka okwejajjaamya ebintu ebifaanaganako weebityo kati Museveni agamba nti ngenda kubanga ntandika okulwanyisa obuli bw'enguzi tetumanyi oba y'ensonga lwaki amaze okuwa Muhoozi obwa vice president mu kibiina kya NRM nti gwagenda okukwasa omulimu guno ogw'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga lyattu Uganda. Ffenna tulinze tulabe oba ddala kituufu kyekyo.
oli ku Yugi Update TV ko sinzidde obanga otuwuliriza ntegeeza gwagala otweyungako ntikirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Newankubadde muganye okujja mu comment section kansubire nti ensonga muziwulira ezigenda mu maaso era nga wembagambye nti omukulembeze ateekateeka kusinkana Aigigi ne deputy we saako ne Dr. Okiria ku State House bawayeemu ku nsonga z'obuli bw'enguzi basobole n'okusubmitinga report ze bakoze mu kunoonyereza ku ssaga ebaddewo ey'okukwata Anita Amongo nga bamulanga obuli bw'enguzi. Tetumanyi babadde bamulanga bwemage nga ye bwagamba, naye kyetutegeddeko kiraga nti nno ono bamulanga kwenyigira ku lyanguzi. Tukyagenda mu maaso, kyemanyi ennamba ejjagenda ewera abasinga newankubadde muganye sharinga wandibadde osheyalingako munno ne tusobola okutambuza ensonga zino mu maaso bannange. Ne tugenda mu maaso n'okusomesa abantu n'obategeeza abantu abamu simanyi ffe tugenda kuba wano nga tujja kuba security alerts ze musuubira kati muganda okufyalinga okuba tewali security alerts ffe tubategeeza n'okuba informing emitwe gyammwe gijjulemu okutegeera n'okumanya nga tukusinziiriza ddala gye byava ku nsibuko nga tujja tukunnyonnyola kino kituuseewo kitya kizze kitya kizze mwebase kizze temumanyi. Bino byonna ebigenda mu maaso ne bibaawo bijja mumanyi ne mubitunuuliranga ebyokusaaga ne bimeruka nga mutunula ne bibafuukira akayinja mu ngatto bannayuganda. Baigigi emabegako awo nawona babaddewo omukyalo ono Betty Kamyanga ayogedde ku nsonga naye buli wagezaako kubanga ina ensonga zanoonyereza nga zikuba omunene mu gavumenti nga bamukuba ekikono. Kati nze bimu binsobera. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yalonda abantu bano ng'era abalondedde ku the certain purpose nga balina omulimu gwe balina otutuukiriza. Niye ekyewuunyisa bano tebaweebwa mwaganya, basigala tebali independent, basigala bakubibwa ekikono obutasobola kutuukiriza mulimu gw'abasayiningibwako. Kyokka ino nga ffe tugenda maaso n'okusasula ssente z'omubi bw'omusolo. Okitegeera ekintu ekyo. Twagala gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kino ekisanja kyagamba mbu kisanja no sleep, kitumusaba kye kintu kimu era gwali eyampuliza sharinga video ene esobole okutuuka ku mukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa. Ate institutions ekyo kimu, ate ministries zonna zibeere nga ziri independent. Naddala ministry yesiga eddamuzi eyo yagireke ng'eri independent kubanga yeekolera ddala ensobi nnene nnyo erina engeri gyekkirizaamu eggwanga lyaffe. Wabeerewo simanyi nakumanya oba waaki tewaliwo akakiiko akadifendinga amateeka agabagibwa mu paali agabagibwa agali mu constitution. Wateekeddwa okubeerawo n'akakiiko akalala akafuga akagenda maaso n'okudifendinga amateeka constitution obutaddamu kukwatibwako. Constitution y'eggwanga Uganda si kyonoono, si kiddukiro ky'aboonoonyi nti buli mukulembeze waanaayagalanga okubaako byakyusa ng'agenda akwata mu constitution. Ssemateeka waffe n'agenda maaso n'okuvvoolebwa, ebyo tetujja bikkiriza. Tetujja bawa mwagaanyi ogwo, tetujja bikkiriza. Twagala Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kino ekisanja no sleep, kati ffe tukukkiriza gwe weebake kuba emyaka gy'olimu era gyakwebaka, gwe weebake. Bano ministries ziwe independent, leka zaakitinge independently, zibeere nga zaakitinga nga temuli mukono gwo. Olabe eggwanga erinaagenda mu maaso, olabe eggwanga eritajja kukaluubirira, olabe eggwanga eritajja kuzitowako. Ne kakati eggwanga likuzitowako olw'ensonga nti gwe buli kimu okyetisse, buli kimu oyagala gwe obeere weefudde kamala byonna ng'eggala essajja. Gwe wejjeeko obuvunaanyizibwa, ministries ozireke nga ziri independent,
zibeere nga zeetwala. Bwe tutuuka mu kitongole eky'essiga eddamuzi nga balamuzi basobola okusalawo okusinziira ku musango nga ebagulabye, so nga tebasalawo olw'okuba nti nno bafunye essimu okuva mu ofiisi emu. Minisitule eya institution eyaki ey'amagye eya UPDF ne institution zireke zeetwale, zirina abakulembeze baazo ate mubalondera abakulembeze abatabawabya. Institution kyendala ministry kyendala ministry eya human rights, Uganda Human Rights, eyo mugirekere eddembe yeetongole kubanga eyo ministry kiddukiro nnyo kya bannayuganda gye balina okuddukira mu kaseera nga tebalina buyambi nga gavumenti ebatuntuza. Naye ministry eyo nayo teri independent. Mukyala Mariam Wangadya ye chairman w'ekitongole ekyo wa institution eyo ministry eyo ya Uganda Human Rights Commission, naye ate ekyewuunyisa nti mu decision zaakola talina decision making mu institution eyo, zonna ziva mu State House. Ministry endala eya Uganda Electoral Commission, Simon Byabakama twagala resigning nga bannayuganda ebaagala okusinziira ku kitongole ekya Uganda Law Society ekyavaayo ekikwasaganya amateeka mu ggwanga nga kisinziira mu chairman waakyo Isaac Semakadde kyavaayo ne kigamba kyagala after bino byonna omukulembeze amaze okulayizibwa Simon Byabakama atuyamba alekulire kubanga ensonga z'okukwasaganya Electoral Commission emulemye nga ye chairman alakinga credibility, alakinga obumanyirivu kuba kati bali mu mubanja DRA form zitaziina kyokka nayalayiza omukulembeze. Kati beebuuza yamulayiza ku ki? Simon Byabakama walangiridde Mwami Yoweri Kaguta Museveni wano kumulayiza naye nga DRA forms teziriiwo. Kati wasinzidde ku ki? Abannayuganda badde baagala obakiralifying engeri polling stations wajjamu okubanga olangirira ng'olankinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti yali awangudde akalulu. Naye ebyo byonna tebiriiwo. Kati bannayuganda bali mu kwebuuza. Owulidde ensonga eyo? Institution ministry kyendala awo gye tulaba eyandyetengeredde nga zo zisaanidde okuba nga zeetengeredde. Twongere okusasubira institution nene eya Uganda Police Force ejjuddemu enguzi etagambika ate teriimu mazima. Eno institution terina mazima yadde. Tebayawula criminal case ne civil case. Ate nga nawe kikusaanira kubanga nawe tufaayo nnyo kutegeera. Bangi bakwatibwa nga batamanya na musango kigubakwatiddwamu. Bannange aba Uganda Police Force muyige mwawule criminal case ne civil case. Owa criminal case takwatibwa mu ngeri y'emu n'owa civil case. Civil case ensonga eyo esobola n'okumalirwa ewa chairman ng'omuntu atwaliddwa ku poliisi. Abakulembeze b'oku bitundu b'oku byalo ne bamala ensonga eyo. So ebeegaanye okumalibwa mu community waba atwaliddwa ku poliisi, omuntu oba alina kukwatibwa nga era civil ensonga erina kukwatibwa nga civil case not a criminal case. Era tasaana na kwegattibwa mu ba criminals abalina criminal cases. Simanyi lwaki Uganda Police Force babayingi babakurutinga mu poliisi nga temwasoma ku mateeka ekitonotono. Mulina okubeera illiterate ku nsonga ezimu ekitonotono ekisaanidde. N'osanga omuntu alina civil case omuggalidde mu kaduukulu okumala wiiki emu. Wiiki emu mbw'okola kunoonyereza. Ate mwawule criminal ne suspect. Omuntu gwe mususpecting aki mumuyisa nga criminal. Kakitegeeza ne criminal case temugitegeera. Omuntu abeera criminal ng'amaze okususpectingibwa, ng'amaze okunoonyerezebwa, waliwo wakati lw'ebyo by'okusobola by'omanyi what you know and what you can prove. Ng'amaze oprovingibwa nti kati ono criminal. Sira waaki wa civil case mumukasuka mu kaduukulu ne yeebakayo nga ali ku criminal case. Ebyo nno mukola nsobi.
ate nammwe bannayuganda mufeeyo nnyo okumanya amateeka baleme bakwata mu butamanya babasibire mu butamanya bangi ebasibye nga tebandisibiddwa naye nga tebamanyi. So ekitongole ekyo enguzi mugikomeko mubeere n'amazima ate muleme kutulaga nti muli bakambwe ennyo omuntu yakatuukawo butuusi tonnamanya musango yakoze n'olaga nti oli mukambwe ennyo. Tubaagala nnyo mukola omulimu ogw'amaanyi naye mweddeko ku nsonga ezimu mulekeraawo n'obubbi. Omusibe waba aleeteddwa ku poliisi byabazze nabyo waliwo akakodyo ako ke bakozesa bagamba abire ebintu oba olina engatto nsawo genda obiteeke wali eri ne bakuggalira. We batuuka okusiibula bakusindika gye wabiteeka bo bennyini ndi tomanyi gye wabiteeka gendayo naye nga babiteeka awo ntuumu balinga abateekawo kasasiro buli asanga yalondawo. Kati weesanga nga abasibe abateereddwa batwala ebitali byabwe sinakiini waakulabako n'ekintu kyakwegombyeko oba ngatto eyo togenda gisanga awa poliisi yennyini yagenda ogitwala. So ebyo nabyo mubivumirire mu institution yammwe eyo. Nagambye Dolly Kuyugi update civic osinziro banga otuuliriza gwatanna tweyungako ekigambo subscribe wansi weekiri kikoneko obeere nga otweyungako. Tunaatera okuba nga tufundikira live yaffe eno newankubadde munabage mmwe abaagala okundaba live nga njogera face muyina okukola contribution tugenda kukolayo ka fundraisation banange tufune ku equipments ku systems zitwetaaga nga kamera computer systems empya tubeere ng'ekintu kikuliza ddala. Nabagamba channel yammwe mu abagikuzizza kibula muli baddembe okukolerako bye mwagala muli baddembe okulangirako muli baddembe okujja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe bwe bityo. Eggulo nabateereddewo ennamba eyaki naye neebuunya olwaleero comment section wakiteriiko. Comment section zaffe waaki teziriiko olwaleero kiki batulanga ki? Teri muntu n'omu yakomentinze comment section tetuyinaako comments bannange olunaku olwaleero kandabe kangaziyeeko. Kitukoze bubi nnyo kitukoledde ddala bubi nnyo kuba ensonga zino zibadde zisaanidde okubeera nga zoogerwako kati naye tetumanyi buzibu gye buvudde. Kandabe wano ensonga etukoze bubi nnyo naye tetulina kyakkola. Comment baziclosinze teziriiko naye tujja kwogererayo awo tulina kyakkola. Omulundi omulala tujja kuba nga tutereeza ensonga eno mikwano gyange abali eyo abampuliriza. Akati mu mbeera kitongole ki institution ki bye tuli mu kwogera bino bye tusaba omukulembeze mu kiseera kino tubadde ku nsonga omukulembeze zalina okubeera nga akola atya. Ebimu ku byalina okuteeka mu nkola wanaabeera abannayuganda be bantu abangu okufuga naye simanyi lwaki gavumenti yaffe mwami Yoweri Kaguta Museveni bannayuganda eggwanga limulemeredde okufuga. Bannayuganda bangi tebalina mirimu ensonga tujja kowajjoogerako. Bannayuganda tebalina mirimu kyokka ye bannange ye nene ensonga ate tetugirowoozaako. Mukimanyi nti nno ekonomi yaffe ekkirira mu nsonga entono nnyo. Ensonga esooka nze gye mmanyi ekkiriza ekonomi yaffe. Mukimanyi nti nno tulina ba political prisoners bangi betukolerera ffe bannayuganda nga tetumanyi. Sente ezisinga n'omusolo gwe batukeeka ogwandigeze mu bintu ebirala gugenda ku basibe. Kyokka singa gavumenti ebata basobola okuvayo ne beekolerera nabo ne bongera ku musolo
kati wanonze bye binyiiza mupolomotinga omuntu muhozi yese mwani mupolomotinze naye kikyakozeewo ekyenjawulo ku kitaawe kyataakola waaki tavaayo n'agamba ba political prisoners mbatadde kino tekiyamba bibiina bino ebiri ku opposition abasinga awo mubifunawo bitebiyamba kibiina bino biyambako eggwanga okuta abasibe kiyamba okutumbula ku ekonomi y'eggwanga kitegeeza makomera tebagala kuddamu kuspendinga ssente ezigendayo budget egenda kukendeera ate bano abasibe banaateebwa bagenda tandika okukola emirimu bagenda tandika okwekolerera okolera famire zaabwe bagibweko omusolo gugende mu treasury ya Uganda kyokka kati tebakola bali eyo bannayuganda abatono abali few populated areas abagenda maaso n'okukola sente ze zigenda maaso n'okuyamba ate okufujjirira eri abasibe bakwata kati wano eggwanga liba lifunwamu litya liba liganyulwamu litya liba lifunirawa tolabanga ensonga esaanidde okubanga erowoozebwako mulirizinga abasibe bagende bakole ekonomi ya Uganda esobole okubustingibwa basobole okubanga bagibwako omusolo wetuba tutunuddemu abasibe abali mu makomera bangi nnyo babalirwamu omuwendo gwesitagenda kubeera nga nteebereza wano naye gulina kinene nnyo kyegugattako ku ekonomi y'eggwanga Uganda singa babateereddwa nga bagenze maaso n'okubeera nga bagenda maaso n'okuba nga bagibwako omusolo nga bakola rathan okubeera eyo nga beebase eggwanga terina kyeliganyulwamu tutuna kyetuganyulwamu mu eggwanga simanyi baaliwo eggwanga erirankingibwa nti no tulinayo abasibe baffe kati Uganda yeggwanga ekulembedde mu Afirika erankingibwa okuba nga yeesingamu abasibe ng'olwo batukulisa ki bannange batuyozaayoza ku ki ekyo njagala tukimanyi baba batuyozaayoza nga batuyozaayoza ku ki tife abasinga okukwata bannansi bannaffe fe abasinga okuba ate ekyokubeera n'abasibe abangi mu kkomera kabonero akalaga nti n'ebitongole ebyesiga eddambuzi tebikola kubanga eri mu mawanga agaakulaakulana bakuwoozesa nga baagala nnyo wangula omusango guno baleme kuteeka mu kkomera baleme kuspendingirako kinene era bakugamba weewozeeko nnyo kye basinga okukola bagamba weewozeeko nnyo osobole okubeera nga okola otya nga togenda mu kkomera bo tebaagala kuspendingirako era weegendereze nnyo agamawanga agaakulaakulana n'obeera otambudde ng'ogenze mawanga gaabwe ng'oli ku kidduko ovuga tugeze ovuga mu motoka omanyi nti bavaayo wano ffe tuteera obupande sign posts nti hamps ahead bo bakutirawo n'obupande obulaga nti no wali mu maaso waliwo wa traffic ahead nti vuga mpola gwe abadde avuga endiima vuga mpola kendeeza speed oba ogidde mu speed 160 oba 150 bagamba kendeeza speed yo kubanga eri mu maaso gy'olaga waliyo aba traffic kabanga kabonero akakugamba ffe tetwagala kukwata genda mu maaso kati zezensi ezaakulaakulana naye wano mu Uganda oba obawadde kulya era kati owa poliisi omuteeka mu bwa traffic n'otamutwala mu bwa poliisi kukwata mmundu kubanga baba bamanyi bamuwadde kubba na kulya okitegeera ensi ezaakulaakulana nazo tezaagala kubeera responsible mu bulamu bwa muntu bakulabula buli kimu bakutegeeza tebaagala ogendeyo tebaagala kukwatira mu nsobi zobadde tomanyi okitegedde ekintu ekyo kuba bakimanyi bingi bafiirwa omusolo ekonomi yaabwe ebekkirira ate beeteeka mu buvunaanyizibwa bw'okulabirira oluusi baba bakutte famire yo bwe balina ogirabirira kati ebintu ebityo bo batunulira ensonga nnyingi naye okuba nti ffe wano mu Uganda gavumenti yaffe tewali buvunaanyizibwa naye bakwata omusibe famire yo bagirekayo yemanyi erina okwerabirira ate famire yo erina okulabirira omusibe gwe balese mu kkomera kyokka nga osasula omusolo sente ebintu byonna byonna ebivunaanyizibwa ku police station biba byasasulwa dda n'omubi bw'omusolo okitegeera ensonga eyo so institution ki endala gye tuleseeyo ezirina okubeera independent mu ggwanga Uganda parliament tubadde tugireseeyo abantu abo ba parliament abaka bwe mulaba fe abalonda
ne tubatwala mu paaliyamenti. Kyokka etubalonda ne tubateekawo ne batandika otwefuulira ababaka abo be mulaba abo batandika okubeera nga tebapiikinga nsonga zaffe nga batwalayo nsonga zaabwe. Olutuuka mu paaliyamenti omulimu ogw'abatumya ne bye baalayira babivaako ne batandika kukolera muntu ogwo omu n'aba agenze nga opposition atandika kukolera muntu omu. Era ebiteeso bingi bisaliddwawo, amateeka mangi gasaliddwawo, biruzi nnyingi ziyisiddwawo, ebintu bingi ebiziŋŋamye nga biyisiddwa mu paaliyamenti olw'obunafu bw'ababaka baffe, olw'okuba paaliyamenti nayo kennyini teri independenti. Kati bo olwakitegeera ndowooza ne ssemateeka asaana akyusibwe mu paaliyamenti. Mbu ennamba ze zirina okulonda era we zituuka ne zironda mbu olwo etteeka liba lirina okuyisibwa. Olw'okuba oli yateekateeka dde ekintu kye, mukimanyi nti tugenda okulonda mu babaka ba paaliyamenti. Ekibiina kya NRM kiba olwedde kirina ababaka 8 nga tetunnalonda, kiba olwedde kyayingiza ababaka 8 bajja bali independenti. Ge amagezi Yoweri Kaguta Museveni ge yasala okusala mu constituencies emu n'agisalamu mu constituency nga 5 nga ye kyanoonya ababaka kubeera mu paaliyamenti basobole omubiidinga omulonda abeere nga ye highest bidder mu paaliyamenti. Etteeka lirina oyisibwa, baganye bakaayanye kati kale mulonde asinze ababaka abangi ye sayidi gye tugenderako. Kati byebyo wee bityo, tetugendera ku demokrasiya. So paaliyamenti yonna eri corrupted. Tugiraba nga ejja eweebwa emusimbi entakera eri mwami Yoweri Kaguta Museveni nga alina byagenda maaso n'okubayisizaawo, abawa obubaasa ne babaako ebiteekateeka bye bamuyisizaawo. B'ensonga eri emu yakweremeza mu buyinza, zino zonna ensonga endala si nsonga, bo tebazirabamu na mulamwa. Ebyo tewali mulamwa birala, wabula b'ensonga gye batunuulidde beeremeza ati batya mu buyinza. Ensonga ki eyinza obbakuumira mu buyinza? Wamma oli ku UG Updates TV nnyongera okujjukiza tukyagenda mu maaso n'ensonga. Tuli mu kutangaaza emitwe gyaffe twagitaddewo awo. Twasoose n'omutwe nga twogera ku Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba, naye mu byonna byakoze Muhoozi Kainerugaba talina nsonga gye yakoze emuggulisa ffeemu mu bannayuganda, unless ng'alina ekintu kyakoze ekyenjawulo kitaawe ekyamulema okukola. Ate Muhoozi ye muntu omwangu abadde asobola okujja ku bukulembeze, bannayuganda ne batafaayo, kale oba afuga atufuge, naye ng'ebintu abikutteko. Bannayuganda tebakyajeezebwa, ba political prisoners bateereddwa, amateeka gakola, ateekawo amateeka agalondoola, ministries gakola. Kati yavuddeyo n'agamba agenda kweddiza ku bikwasaganyizibwa n'enguudo, eby'enguudo mu paaliyamenti ye byabiwambye. Yavunaanyizibwa ku by'okukola enguudo mu kibuga Kampala Muhoozi Kainerugaba ng'agenda kikola atya? Agambye nti kampuni yonna gy'anaakwata n'awa ssente okukola oluguudo, enguudo ne zitakolebwa bulungi bakajjuutuka. Olowooza buno obufuzi buyinza obba obufuzi obulungi, naye tulina era gye tutunuliramu ne tulaba bwandibanga obufuzi bwa Idi Amin buyinza okukomawo. Tetukigaana, ebirungi tubyagala, naye ebirungi bisiŋŋana ate n'ebibi bikirana. Ekyo olina okitegeera, so tokyamuukirira nnyo nti omusajja azze atandisiddewo okukola komandi. Oluusi bagenda kukola komandi ezitutwaliramu ffenna. So tetwagala muliro mungi, tetwagala muliro gujja gwa bbugubugu tegujjiisa mmere, ekyo olina okimanya. So lekera lindako okukyamuukirira gwe munnayuganda, munnansi. Baadde batukubye n'ekibuuzo ekirala nti mu Uganda mulimu Ebola. Yes, Ebola mwali tetugaana, naye si ku extent gye baadde bamutaddeko. Ne bava ne balangirira okuggala disitulikiti y'e Kasanda ne Mubende, baabaggala. Baabaggadde bali ku kafyu, bali ku kalanteeni, tebakkirizibwa kwenyeenya. Era Museveni
olw'okuba balina kye baagala oyisaawo kyamuwaliriza okulangirira nti tewagenda kubeerawo kulamaga ku mwaka guno olw'ensonga nti Ebola mwali mu Uganda era n'asitopinga bonna abadde balamaga okuva mu mawanga ag'enjawulo. Positi ye bamaze ogisikola yamuzaalidde kalumanywera kubanga abaana bagitambuza nnyo n'etuuka wabweru w'eggwanga era tulaba nga ambasada w'eggwanga eri Amerika saako n'amawanga amalala gayimirizza amawanga agali mu East Africa agaliraanye Uganda ne Uganda yonna yonnyini bagitaddeko visa ban tebakyasobola genda mu ggwanga lya Amerika kubanga bagambye nti omukulembeze bwe yabagambye ekireri kifumba mutuku ekirwadde kyeyongedde eky'Ebola kati ekirwadde ky'Ebola oza tekibafuukidde akayinja mu ngato tebaagala okijjawo kyokka nga olwedde eri baataddeyo dda ne kafyu babamye visa teryakkirizibwa kwobe ng'olina ebyetaagisa babataddeko visa ban olw'ekirwadde teri kutwala ky'Ebola kyabwe mawanga g'abendi bwe mba munangiridde nti muyina ky'Ebola mugume ne ky'Ebola kyammwe bagee mugume n'ekirwadde kyammwe. Kati Museveni avuddeyo n'agamba obulwadde tebulinga mmwe mubwogerako si bwe bw'amaanyi obuli awo okitegedde kati abulako kimu kyakulangirira kuli openinga balamazi abadde bagenda mu maaso n'okuba nga balamaga Uganda ewawe kusobera kakibadde bayisaawo bagenzo kizuula nti kinafu nnyo n'okusinga emirimu egigenda mu maaso n'okukakkalazibwa mu mitala w'amayanja. Foreign Minister akwasaganya ensonga z'ebweru Minister of Foreign Affairs tannavaayo kwongera ku nsonga zino lwaki bannayuganda bamiddwa visa ezigenda ebweru ate nga Museveni ye yalangiridde yeeteddewo ensonga eno kati kikyalina okwogera. Bannayuganda balinze omukulembeze ab'e Kasanda agenda baggulawo ab'e Mubende oba n'abalamazi agenda baggulawo. Oluvannyuma lwa Minister of Health yeevuddeyo n'erangirira ensonga z'okuba nti Ebola mungi tetuganye Ebola ayinza okuba mwali naye si yali awa search ate n'ensi kirala waliwo ensonga egenda mu maaso waliwo kye bagenda mu maaso n'okuyisaawo mu ggwanga lyattu Uganda ffe tubimanyi bulungi nnyo. Bannayuganda abamu we batu bagamba ffe tunatuuka kukkiriza waliwo ensonga zemwagala okugenda mu maaso n'okuyisaawo nsonga ki muzitubuulire mutubuulire ensonga egenda mu maaso kati bamaze okwekuba jje bagenda kulangirira nti Ebola taliiwo otegedde ensonga eyo. Oli ku Yugi Update TV kosinzira obbanga otuwuliriza n'abagambye mmwe abaagala okujja ku WhatsApp namwe abaagala otuwa ku fundraisation twagala ogula bannaye ku system mpya mizindaalo eddoboozi tulyongera odikiralifayinga tuyina twetaaga mixer twetaaga computers twetaaga omizindaalo twetaaga ki ekirala awo twetaaga kamera katono koonooba oleese kamukamu gwe muganda bannange konakona koonooba otuwaddeyo tujja kusiima tetulina nnoffe kwagala kuba luseke naye waliwo embeera weetuuka nga Uganda weetaaga obuyambi weetaaga bakwatireko omukono nga tetukyetaaga advice munnange ebiseera ebisinga olwo otuuka nga advice tokyazeetaaga nnyo nga buli kimu okikoze nga amagezi ogayina nga weetaagamu ka kapito bannange muyige okutunuulira bannammwe n'ensonga eyo waliwo omuntu gw'otuuka ekisa n'obuulirira n'omubuulira mbutuufu amagezi ng'agayina naye nga yeetaaga just kapito. Kati ennamba eri nooti 745 34 43 64 njiddamu eri nooti enamba yaffe eri nooti 745 34 34 eri 0745 34 43 64 eyo gye tukozesa ne ku WhatsApp. Eyo ennamba gy'osobola n'okusindikako obubaka oba osindiseko ka message ka ssente nga ka fundraisation tugule ku system empya era ye nnamba y'emu gye tukozesa eri nooti eri 0745 34 43 64 oba gwe oyinza ogigattako koodi eno eya Uganda +256 745 34 43 64
ye namba eyita ku WhatsApp. Gwe ayagala okusindika obubaka ku WhatsApp, ayagala otubuuzaako, ayagala okusindika obuyambi, ye namba. Nandibadde njiza mu comment section awo, mu comment ne mugiraba, naye comment zaffe olwaleero baziggyeko munnange, tetumanyi lwaki, tetumanyi oba batulanga ki, batulanga bwemage, tetumanyi kye mutulanga, naye kyonna kyonna kijja kuggwa. Ffe tugenda beerawo nga tuweereza mu mbeera yonna yonna. Katusooke tugumire bino bye tuyina. Weewaawo si birungi tebitunkaganye na mutindo nga nammwe mugenda mu maaso n'okusondasonda. Bwe tugulayo ekimu kimu tujja gulayo kimu kimu. Otegeera ensonga eyo? Kale ekyo tukimaze. Namba njiddamu omulundi gumu ogusembayo. Basomere mu Luzungu. 0745 34 43 64. 0745 34 43 64 oba +256 74 53 44 364 gyetukozesa ku WhatsApp, ate gyosobola okusindikako obubaka. Naasanyuka nnyo nga nfunyeeyo omuntu omu ansindikiddeko message n'ambuuzaako nga Yugi Update CV, oba n'atusindikirayo ku bubaka oba obuyambi. Tubwetaaga, nange twetaaga otukwatamu, kyo kyekituufu. Era ennamba y'emu wogenda ku YouTube ku logo yaffe awo, ku YouTube channel yaffe ku logo yaffe awo, ennamba eyo wogenda mu simu, ennamba eyo weeri ojja giraba. Ye ennamba gye tukozesa ku WhatsApp, tetukyusanga mwaka ku mwaka. Era nga we twewaayo baweereza okuva mu January paka mu December, ffe era weetutyo, ensonga zaffe weetutyo we tuzikola. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tukyagenda mu maaso, tugende mu maaso. Ensonga z'Ebola tuzimaze. Mbagambye ensonga z'Ebola, Pulezidenti yeekubye ccu, ayagala kubanga yeerangirira, agamba nti bannange mumanyi ensonga we tubadde tuzisuubira si we ziri. Olw'ensonga nti babataddeko visa ban mu ggwanga erya Amerika. Ndabyeko ambasada w'eggwanga erya Amerika mu Uganda ng'agezaako okwogera ku nsonga eyo. Kanzinoonye wano, kanganoonye wano, mbeere nga bawa mangu mbayitiremukko. Kandabe Shamafat weebale kubeerako, weebale kuweereza. Omunywanyi waffe nfanfe, musajja ayogera bya nkyukakyuka. Musajja wa nkyukakyuka. Mawulire ago gakyabuze wano, naye mbadde njagala kubanga nga bawa, mbadde njagala mbawe eggulire eriri kwosha. Kaakati waliwo amawulire awo ge nalabye eggulo. Ofuna Opondo ng'agenda mu maaso n'okuba ng'ategeeza bannayuganda. Ofuna Opondo yabuleekinze silent ku nsonga za Anita Amongi. Yavuddeyo n'agamba omukazi ono mukimanyi nti she is strong and accessible, akyali w'amaanyi era atuukikako. Era ng'atugamba nti former government spokesperson era ono member of parliament for elder persons, Ofuna Opondo. Ebitiibwa byonna mbimenye mbimazeeyo. Ono former government spokesperson yaliko omwogezi wa gavumenti era nga member wa parliament for elderly persons, abantu abakadde, amanyikiddwa nga Ofuna Opondo. Yavuddeyo n'adifendinga former speaker of parliament Anita Amongi nga followinga mu lukyala lwe yakoze mu maka ge Nakasero. Yasazizzaamu ebigenda mu maaso n'okuba nga byogerebwa nti ono mbw ali under restrictions
oba mbu ali ku isolations agamba ebyo yabiganye agamba omukyala akyali strong mwe muve ne ku ebyo atemya bukofu akyali w'amaanyi nze nagenzeyo jjuzi mu maka ge Nakasero okumukyalirako mubuuzeeko nti nno butya nno munnange wasiibye otya corruption enguze kuyisa etya naye gwe nga tekuyisizanga abanna abalala bali mu makomera gwe kiki ng'okyali w'amaanyi kiki ekikufudde okubeera ow'amaanyi abagamba bannange bye mumusuubira byali si byali tali restricted buli kimu akinyumya lwatu osobola omwakisa esinga bw'ayagala omubuuzaako osobola okugendayo wali Nakasero ku Street Avenue osobola okugenda n'omukyayako n'obuuzaku abadde sipiika waffe abakoledde omulimu ogw'ettendo bannange musobola okugenda ne mubuuza muga sipiika watya nno oli otya buli bitya ebyenguzi bitambula bitya Rolls Royce baagikomyezaawo baagitutte kati tusuubira ebimu ne bannange okusinziira ku musimbi ogwalabiseeko eye wa sipiika abasinga mbadde muganda wazimu ati yafunamu ffe be yeesiga n'aziteresa ffe be batasuubirizaamu ffe batateeberezaamu ffe abali eno alino twaniterese ssente ezo bulungi ne tusirika bwecce okisegedde ekintu ekyo kale mbadde nkyabannyonnyolako ofuna opondo mu statement gy'akoze oluvannyuma lw'okukyalira sipiika paliamenti abaddeko Anita Among agamba ali highly spirits agamba ng'oggyeko ebigenda mu maaso ebyobufuzi byawera ennemba nabyo saako n'ebyogerebwa mu public okwetooloola obulamu bwe agamba nti ebyo ebyogerebwa byabwe agamba abo bonna boogera byabwe omukyalo ono bye bamusibako mu matu ga mbuzi kumuliisa ngo katulabe wano agamba nti byonna ebyo bye mulaba Anita Among akyali engaged mu byobufuzi saako ne mu byokulaakulana byobufuzi mu ggwanga Uganda ne mu kibiina kya NRM ekya National Resistance Movement era kigambibwa era aligadingibwa kwebyo ebigenda mu maaso mu process ey'okuselectinga parliamentary leadership era akyayinamu omukono ogw'amaanyi Anita Among ofuna opondo byatugamba bye bino byawayizaamu era opono ofondo agamba akozesezza omukisa ogenda mu maaso n'okugjawo ebisaculatinga ne reports ezigenda mu maaso n'okwogerwa kwa Anita Among nti abadde restricted era tasobola kubeera nga accessingibwa na community era tasobola kukola communication yonna era nakuwa advice oba okupressingibwa under tight restrictions ze bagamba agamba ebyo byonna bya bulimba byakwewusa ono atemya bukofu era osobola omwakisesinga ayogera buli kimu akyali involved mu byobufuzi naddala mu NRM byonna ebigenda mu maaso era ng'agamba nze bino mbyogera siinaamu nakutya waliwo contradiction egenda mu maaso eri contrary ku media reports zonna ezigenda mu maaso n'okukolebwa agamba ezigenda mu maaso n'ogamba tewali mobile phones ne headsets eza withdrawingiddwa ku Anita Among nti tewali simu tewali headsets zaatwaliddwa kuva wa Anita Among buli kimu akiyina omukyala akyakola emirimu gye ofuna oponda atugamba bino byonna oluvannyuma lw'omukyalirako mu maka ge wali Nakasero kati atutangaaza atugamba agamba byonna ebigenda mu maaso bigenda mu maaso naye omukyala
mumujje mu mboozi zammwe. Ebisinga bya bulimba nze mukyaliddeko, akyali w'amaanyi ate akyali involved mu byobufuzi. Right Honorable Speaker Anita Among, once a honorable always a honorable. Ekyo kyo tukimanyi. Ate munaagamba mubeereddeko bwerere information ngibawadde buli kimu ngezezzaako. Bubaka ki obulala bwe nnyina gye muli? Katulaba wano Muhoozi Kainerugaba ng'agenda mu maaso n'okuba ng'alabula. Alabudde abagenda mu maaso n'okupulakitisinga amateeka, abapulizentinga amateeka balooya mu Uganda. Woho! Katusomemu tulabe. East African Royal Society eraisinze ensonga ey'amaanyi ennyo ku bigenda mu maaso mu public ku remarks ezigenda mu maaso ezoogerebwa ku Chief of Defence Force Gen. Muhoozi Kainerugaba, nga bagenda mu maaso n'okuregardinga aba professional contacted of lawyers. Caleb Araka nga yagenda mu maaso n'okupresentinga okola presentation eno eri former Speaker Anita Among mu kunoonyereza. Bagenze mu maaso n'okulabula ku nsonga eno eri Muhoozi Kainerugaba. Katuwulirize. Mu statement eyayogeddwa mu Arusha ku lunaku olwa Thursday, lwe lunaku ndowooza olwaleero olwokuna, olunaku lwabadde lwaggulu. Lwabadde lwaggulu. Bavuddeyo nno bano ne beemulugunya ku byayogeddwa Muhoozi Kainerugaba ng'agenda mu maaso n'okulabula bannamateeka nti beegendereze nnyo n'eddembe lyabwe ne rights zaabwe nga bakola representations ku ba lawyers mu Uganda. Beegendereze. Muhoozi Kainerugaba yalabudde era ng'abagamba nti ba regional lawyers, eri statement yagambye weeti, yagambye nti nno okulisikinga okwogera remarks ng'ezo, ebigambo ng'ebyo ki ekibaddewo. Kyagenda mu maaso. Yes, tovaako kwetuli, tovaako oli ku Yugi Update TV, tovaako. Yes, hello. Tukyagenda mu maaso, gwe mukwano gwange ali yampuliriza, tovaako.
kakati abannamateeka bafuddeyo era nga wenkugambye ne baliira Muhoozi Kainerugaba obuwuka ti statement zaakoze zigenda maaso n'okubalabisa nga bo bannamateeka era ba regional lawyers mu board bagenze maaso n'okuliyetinga message eno egambibwa eyasendingiddwa ne Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba eyalabudde ba private lawyers okudefendinga obuli bw'enguzi ayo naina n'asuubirwamu ng'agenda maaso n'okudefendinga obuli bw'enguzi will be suspected ajja kubeera nga kwegamba facing consequences. Muhoozi yabagambye nti kajja bajjiituka mwe mwenna bagenda maaso n'okudefendinga enguzi mu ggwanga kajja kubajjuutuka. Kino si kya kusaaga, tewali kusaaga, tewali nsonga gye tugenda maaso n'okukola nga yakusaaga. Era agenze maaso n'okulabula balooya bonna abagamba nti mmwe mujje mpola mwegendereze. Awo tuvuddewo balooya bemulugunyizza, balooya bemulugunyizza. Awo tuvuddewo. Kakati Museveni nga tannasinkana Aigeggi yavuddeyo n'awa obubaka n'agamba nti gamba Aigeggi agende maaso n'okuba nga yeewala okweditinga, yeewala ba editor generals offices okuva mu Anita Among's investigation era ng'agamba office eyo erimu obukumpanya gyegendereze. Oluvannyuma lw'okuba nga bagenda sinkana yamugambye weegendereze office ya editor general biyinza okuba nga si birungi era ng'agamba nti Aigeggi ayinza okubeera nga puleyinga omulimu ogw'amaanyi mu mulimu gwa Anita Among okuinvestigatinga, okola investigation, okulaba nga okuteekawo sanitize n'okuwa credibility ku exercise egenda maaso ku mulimu gw'okunoonyereza. Agamba kino kye kimu ku sort of work kiri bimu ku mulimu. Era Aisha Naluze office ye eri mandated okola under constitution. Museveni watu wagamba wulidde ensonga ezo. Mu byogerebwa biyinza okukomekkerezebwa entandikwa y'ekintu ekimu okulembera prosecution eri Anita Among mu kooti. Mu mateeka akaseera bwe kanabeera kazze eri ODPP eri General Museveni agamba nti yabadde regularly akontakitinga Aigeggi ayagala okusigala nga engejinga okubeera nga ali partial ku bigenda maaso ku investigation egenda maaso ku musango gwa Anita Among. Mu bimu mu IST mu latest interaction General Museveni ku lunaku olwokusatu yavaayo n'asaba Aigeggi abeere nga making sure nti office eya editor general omutwe gwe gye guvuddeko ogwa Edward Akol abadde amaze akaseera kanene nga tapatrolizinga abadde amaze akaseera kanene ng'akwatagana nnyo ne Anita Among nti tagezaako n'aplayinga omulimu ogw'amaanyi ku paati yonna mu kunoonyereza. Anita Among si birungi. Museveni agamba making sure nti office eyo eya editor general abadde agenda mu maaso gye bufuddeko kubanga mutwe musaale nnyo mu kukwatagana ne Anita Among
nti tegwenyigira mu byakunoonyereza. Editor General tabaako ekye kyateeka mu kunoonyereza kuno. Mu nsonga y'okukola investigation ku Anita Amongo mufube nnyo okulaba ng'ono talina kyayingirira, tabaako n'ensonga n'emu gyayingirira. Olowooza lwaki mwami Yoweri Kaguta Museveni ayinza okuba ng'agaana Editor General okubaako ensonga z'alingirizaako? Bamwekengerako ki? Editor General omanyi yagenda mu maaso n'okubeera nga tugambe nti yakola asunsula ku binoonyerezwa byonna n'okukakasa nti kino kituufu, kino kifu, kino kirimu evvuunya, kino tekirimu vvuunya, ebintu bwe bito. Kakati nno obudde butuliiridde empinda naye tukyagenda mu maaso. IGIGI we yayindikentinze nti walina okuba waliwo obwetaavu eri high sophisticated editors ku investigation team. General Museveni offeringa n'amuwa offer amufunireyo audit omu, amufunireyo audit omu gw'aba amuwa olwo gw'aba ateeka ku ttiimu ye, gw'aba akozesa ku exercise, gw'aba akozesa ku exercise ku kigenda mu maaso ku musango gwa Anita Amongo. Era President Museveni yakoze okunoonyereza ku subsequently ku ba editors, ku financial ministers. Era n'avaayo General Museveni n'avaayo n'abelievinga nti Eggi ali part of the broad Anita Amongo's problem. Ebyabadde birina okufikisingibwa ono Eggi abadde omu ku bizibu bya Anita Amongo bibagenda mu maaso n'okusolovinga. Kati so tebajja mwetaaga anoonyeyo editor omulala gw'anaakozesa ku nsonga eno. Otegedde ensonga eyo nayo tugimaze, twagala ggirwako. Njagala mbayo bye twamiisinze, biki bye tugenda maaso n'okumiisinga. Biki bye tugenze maaso n'okumiisinga wano ebirala katulabe. Wano amawulire gatulaga gavuddeyo gagamba ku nsonga za Anita Amongo nti Anita Amongo yalina license. Anita Amongo had license for corruption. Ono yabadde Professor Ndebesa yagambye ono yalina license y'obuli bw'enguzi. Outspokesperson era nga historian professional Professor Mwabutishe Ndabesa yagambye nti batto ya former speaker Anita Amongo mu parliament, Anita Amongo yalina license for corruption eyalivokingibwa last week, era ng'agenda maaso n'okwogera ng'agamba Anita Amongo ali under probe era suspectingibwa olw'okuvumaganya woofiisi ye n'okwegaggawasa, era nga bigamba nti abadde beneficial ku kyayise system of political protection nga determininga corruption weeyogererwako ebiseera bwezigenda maaso n'okupushingibwa ng'agenda maaso n'ogikuba igino. Abadde akuba corruption igino bwe bagenda maaso n'okupushinga ensonga y'obuli bw'enguzi mu parliament ng'agikuba igino ng'agyebalama. Era omubaka lumu yavaayo n'agamba lwaki tetuyimirirawo ne twogera ku nsonga ya corruption, lwaki erinnya lyaffe livumaganyizibwa, lwaki tubeera tuttattanyizibwa ekitiibwa kyaffe ng'ababaka ba parliament nga tetwogera ku nsonga eno ya buli bwanguzi. Anita Amongo buli babadde batuuka ku nsonga eno ng'agyebalama ng'agisuula muguluka nga tayagala bagyogereko.
kati abasajja bakyogeddeko bagamba nti kati bwe bakitegedde nti mu bubbi abadde ayinamu layisinsi. Oli ku UG Update TV kubadde osinzira obbanga otuwuliriza bannange olw'obudde munzikirize olunaku olwaleero tukome wano newankubadde mubadde mukyanyumirwa ebigenda mu maaso mubinyumiddwa naye munzikirize olwaleero tukomeko wano. Mulaba mutya? Katukomeko wano kambasuubire. Obadde oli ku UG Update TV kosinzira obbanga otuwuliriza kyannakusobodde okusoma comments zammwe abakomentinze olw'enkya tasubye nti wa comment section zinaabaako naye simanyi kizibu bakivudde ku ki naye ng'enkya kijja kubanga kitereera. Mikwano gyange abali abampuliriza abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kuwaayo mwoyo, mwebale kubeerako, mwebale kubaayo paka we tukomekereza live yaffe eno. Abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali mu Italy, UK, USA, mwenna mbatumiddeko nnyo, mukoze kyamaanyi nnyo okubanga muli ku mayengo gano aga UG Update TV. Mwebale kussaayo maanyi, mwebale kutuwagira, mwebale tubaagala nnyo. Nga bulijjo enamba y'essimu nagibasomedde, gwayagala otuwa obuyambi, gwayagala okubanga oteekayo comment yo ku olaba ewali awo logo yaffe ya YouTube UG Update TV. Waliwo enamba y'essimu eyo yetukozesa ku WhatsApp. So nawe ayagala okukola fundraisation gye tuli era gye tukozesa y'emu. Tubaagala nnyo, tunaasanyuka, mweraba.